Mitakada kulamusiza ssebo kakati bakulaba ku mboozi ya Kadaama anoba ne mukama we omukazi buli lwanoba naye ensonga nagiteesezza lwakuba agambye nti omusajja amutya naye omusajja bwaba talina mize n'omukiriro oba asobola omukwata oba omukaka omukwano nga basigaddewo bokka endaba yandisigadde n'omuntu amusasula kubanga nze nange amaka gendimu waliwo omuwala era naye yanoba ndowooza nga naakamala maka ganoba emyezi ng'esatu naye kati awezezza n'omwaka n'emyezi kuba yanoba mu idi y'okusiiba ey'omwaka oguwedde naye paka kati taddangayo naye omuwala oyo ezimu ku nsonga ezamunobya era yafuna obutakkaanya ne bbaawe naye ensonga zaava ku mukozi ow'ewaka ng'omukazi alina engeri gy'amutulugunyaamu ate ndowooza ng'omusajja yabeera buli kaseera ku sayidi yaki omukozi naye ku olwo baatabuka bubi nnyo kati omusajja n'agamba omukazi oba oyagala gwe genda ona twali awo kumakya tetunaba nakuzuukuka nga azze naye omukozi oyo yasigalayo ne kaakati gy'ali akola ekyenjawulo ekiriwo nti kati agendanga n'akola mu maka ga maama w'omusajja n'amala n'akomawo n'alongoosa neene w'omusajja kubanga obwana omukazi yanoba alina obwana bubiri naye obwana obwo batera obutwala okulaba ku taata waabwe naye omukozi gy'ali Kadaama TV balina okutuweereza tusimanyi empeerezaayo era we balina okutubeererawo mu buli mbeera yonna mukama kwe kyosinga okwagala sendi tiimu Omaani nsaba okututeesaako ku mulamwa gw'omuganda waffe oyo agamba nti mukama we buli lwanoba anoba naye era yeebuuza akola atya anobe naye oba asigale mukama we omusajja asigale nga amusasula kubanga agamba nti ensasula ye yakyukamu ko buli lwanoba ne mukama w'omukazi omwami tamusasula bulungi. Mr. Kadaama njagala okutegeeza ekintu kimu nti omukyala bw'aba nga anoba nange ennyumba nagibeeramuuko nnyumba erimu omukyala nga anoba n'agenda ewaabwe tebaamu mirembe giri awo ebiseera ebisinga omwana oyo kyalina okukola alina okunobanga ne mukama we omukyala kubanga ffe abakozi tuli wansi w'abamadaamu omusajja bw'abanga yakusasula era lazima oba olina okugondera omukazi kubanga tosobola kusigala mu nnyumba ya mukazi nga ye taliimu ate nosigalamu n'omusajja abasajja bano ateekawo nnyo akakwakulizaako nange baalinga bakanteekako ng'omukazi bw'anoba omusajja nkaayanira ayagala nsigale naye nakizuula nti omusajja ono aba ayagala olunaku mukazi we bw'anobye n'agenda ng'ogenda okufuuka mukazi we olunaku olwo era ne Kadaama TV bwegayidde nti omwana tagezaako n'akikkiriza ekintu ekikugamba nti madaamu anoba ye n'asigala awaka nga taliina mukazi abasajja abawalabu tebalina bugumiikiriza mu nsonga z'ekisenge era oli kasitaavaawo bw'ati oyinza okusanga ng'ebyali bibakaayanya era byebyo bya mu kisenge kati oli bw'agenda omusajja omuwalabu tasobola kumala nnaku bbiri nga talina mukazi era omwana muwala anobenga ne mukama we paka we baneesootinga ne batereera embeera nealaba ng'ezze mu nteeko ajja kuba asobola okumanya engeri gye bagenda omusasulamu olwona abantu ekizibu kye balina nti bo beewasa famire ku famire ono abeera mwana wa ankoli mwana wa anti kati awo tewaliwo kunobanga kuno okwewaffe nti ogenda kunoba ogenda obeera eyo oba omusajja omuviireko ddala omuntu anoba mu jasti genda kuwummuzaako birowoozo enkeera n'akomawo nze nno gwe nalina yanobanga ku makya n'anoba n'akawungezi enkya n'akomawo oli naddayo bwe bityo nga tubeera mu kkubo nga tuzunga paka era ennyumba eyo
yatuuka nze nennema nenkyusa nenfuna wala nowendi kubanga bwe bituuka ebyokunoba omusajja ayagala osigala ewaka omukazi ayagala ogende kati nga babeera awo mumakati bakaayanira onaakusika osigala olyakusika ogende kati onaasigala otya mu nnyumba omutali baana omutali mukazi nga gwe mukozi gwolimu oba olina bukakafu kingi omusajja wetagenda kubeera nga akuteeka mu bintu by'okubeera nga akufuula mukyala we so abasajja abasinga bakikozesa nnyo ku baana abawala bakadaama nga kiffe tuli bakadaama bakikozesa nnyo ku ffe abakozi tebakozesa olw'ensonga abakimanyi bw'omugondera omulundi ogusooka omukazi n'agenda ogwokubiri toguwona bw'oyita ku luutu esoose ey'okubiri togiwona kubanga abamanyi omukazi agenze ng'okkiriza okole ki osigale naye so omwana oyo omwegayirira ne mugamba nti muganda wange tokikkiriza genda ne madamu bw'oba olabye ng'ennyumba ekukaluubiridde nga osobola okufuna engeri gy'okyusaamu n'okyusaamu osobola okugifuluma n'ogikyusaamu nange kye nakola nenfuna ennyumba endala empa emirembe ebwatali nti oba bagenda kunoba bagenda kukola ki n'ekyokunoba n'omukazi tekirinamu buzibu okusinga okusigala ate n'omusajja kubanga omukazi naye eri teyeebaka abeera ebirowoozo bimuli eno mabega agamba omukozi gwe nalese mu nnyumba asigalamu atya kuba bano abantu batwekengera bakimanyi bulungi abasajja baabwe babeera baagala nnyo okukyusa okukyusa naye tebalina we bakyusisa kati gwe bw'osigalawo oba weetadde mu buzibu ate bw'otajja kusobola kuvaamu mukwano so nkusaba nti kikole ng'ogenda ne madamu paka bwe baneesootingira bw'olaba tokisobodde kigumiikiriza bagamba sigenda kubasobola kubakolera batonatambula bbanga ggwanvu nnyo n'okyusa ennyumba n'okola ki n'ofuna awalala wanaakuwa emirembe so mukama akukyusinga owagambisa Kadaama TV mukulu Kadaama TV gyebaliko ssebo tusiima nnyo empeerezaayo weebale nnyo weebalire ddala njala kuwa ku mukyala amagezi omukyala yagambye yeetaaga ku magezi akola atya simanyi oba yagafuna naye kansabe nti n'agange gayinza omuyamba kyantuukako era nkyakirimu sikivangamu omukyala omwami oba kankitwale nti mukyala kuba si muwala akola kyabeera anoba ne mukama we ate nga n'ekirala omusajja yasasula omukazi si yasasula kituufu kyemmanyi bwe yali ayingira yamusangawo lwakuba ate nze saamusangawo naye ate yadde saamusangawo abaana baasigala bakola ki bajjanga okulaba maama waabwe ngenda mugamba bwe nti agreements eri mu masekkati g'omukyala n'omwami ayina okubuuza ku bonna ani mukama wange olwedde newankubadde nti omusajja asasula jjukira abakyala be batufuga olina okumanya ekituufu kiri nti nteekeddwa kusigala ludda waba n'abantu batwefuulirako beefuula ekitenkanika kye nnyinza okukugamba n'onsonyiwa mpanviizaamu ka odi beekyanga era batwefuulira nnyo ekitenkanika nze kye nnyinza omugamba newankubadde nti yagambye abaana baagaana okusigala ye mwennyini simanyi bbanga kiri asigazzaayo simanyi ki akole ki abuuze ani mukama wange nti ono nteekeddwa kusigala ludda wa ewatuufu kuba nze omukyala saamusangawo naye wiiki emu bbiri ate twatandika okujja okusangawa omukyala ewaabwe mpola naye olw'embeera negyekola kino egyenyigamu katono nembagamba nedda ani mukama wange musajja naŋŋamba ye mukama wange ananvunaanyizibwako naŋŋamba yenze newankubadde eri ogendayo ku lw'abaana konze okay netubeeraawo kaseera katono nnyo oluvannyuma lw'emyezi ena omukyala n'akomawo n'abeerawo mu kubeerawo babeera mukola ki kuyomba maziga kuyomba maziga
era kaseera katuka omukyala nasalawo n'akola ki n'afuluma naye mu kufuluma yafuluma agambye tadda mu kubanga agenze agambye tadda omusajja yagamba omukozi takola ki tagenda kujja kubeerayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Je bali ku Mr. Kadama TV webali nyo bali ddala bambituweereza we really appreciate kakati mpuliriza ka audio kanena kanena ka audio omwana omuwala wagambye mbunanobanga ne mukyala we bosi w'omukyala buli lwe babanga tebalina bukkaanya ewaka n'omusajja kakati ensonga eyo bannange siri mu kuseka naye ensonga eyo munayinange yali embaddeko my first contracting and Saudi yali embaddeko nange nanoba n'omukyala nanoba ne bosi wange omusajja naye ekyenjawulo ekyaliwo nti kati bano abakyala bo baali babiri kati nga wetunoba n'oli omuto by then yali alina abaana babiri abatambula then nga kuliko n'omuto ennyo omanyi bo bazaalira kumukumu naye nze omwezi nga gugwako we bati papu esimu mba nagiwulugumiza dda ew'omusajja nga muweereza message nga mugamba njagala kunsindikira ssente ate onkubira risiiti ogindeetere wano okuba nti yalikoko omusajja mulungi bambi yansindikiranga ssente bwampeereza ne risiiti then nga balance asigadde nga amunterekera era yanterekera ssente zange zonna by the way contract nagimalako bulungi nnyo ne ssente zange nazinkwasa nga tandidde az'amaanyi obutaddayo olw'ensonga nti wali walungi nawampa emirembe naye ng'emirimu mingi nga omanyi eby'abaana naye ekyo ekyogamba nti oli mu kutya kubanga omusajja omutya maama wange sesita wange gw'ogenda okufiirwa olw'ensonga gwo obeera oli mukola obeera onobye na mukyala naye atajjukira aba alina abaana be era osigala obalabirira osigala okola emirimu neyo gy'oba olaze era oba oli mu kukola mirimu so va mu ebyo eby'okutya olw'ensonga nti gwe abafiirwa twajja wano eno kunona ssente bali oba balwanye oba bano oba bikola bitya eggwe bye tebikukwatako era obudde bwe bubanga butuuse omukyala mugambe ng'oyagala ssente awatali ekyenna mpozi ng'ennamba y'omusajja oba togirina ng'omugamba nti njagala ssente kubeera oba oli mukolera baana be so toddamu kusirikira kintu ekyo kubanga gw'ojja okosebwa bambi